Katukyagenda maaso n'emboozi bw'olaba location ng'ekyuse buyiiya bwa muwandiisi si bwe kiri mu art batukita buyiiya bwa muwandiisi weza kakati olunaku lwali lumu nga we lwayogerwako oba walwayoko saalwayo mukwano kumakya yakeera kunziza tebakola kuba kusengaawo oyo gwe nalaba we nasula wasenga ekyenza tata yakulabira wasenga n'akuleka tata yali yawasa kukkiriza nedda n'abakazi abasajja be bawasa si kyangu nnyo omusajja okujeera omwana we mukulu n'amuleeta ewaka direct nga oba teyakugambye oba ki maama yamuleese ate bambanga kudda mu kuyomba ekyakuwabuza okumanya baganda bo kyakitwala nnyo nga nsonga essaawa zino ate kati mbayina mbaagala nnyo ate mikwano gyange kyakutwalira bbanga ki mpaka nga nkuze nga nkaddiye nfunye ne wange kati nga bajja okunoonya baba nga gwanoonya batooka nabo babeera bamanyi nti gyendi nga nange mmanyi gye bali kati mumu aba n'obwetaavu obumanyani obumanya munne endongo official ogiyingira ddi endongo eriwa drama gw'olimu nayo ndongo nga mmaze okusoma maama omukakasa otya nti nze omwana gw'otaddemu ssente zo actually wamasinesi wagenda mu mugundi nagenda abroad nasomera nnyo abroad okay nsi za bweru eyo tamanyi university zaayo mu nsi za bweru eyo ettololo so kati drama omuzeeyi omukakasa otya nti kino kyenjagala muzeeyi saasooka mukakasa kozi bwe namala okusoma ettololo nenzirayo eka mu kyalo basomerayo taata badde agakola ki basomerayo ki waliyo UCC Tororo Uganda College of Commerce Tororo nkooseza enzibuzibu batera zikasuka ewala mu concentrating kati gye nasomera musoma kulongoosa abantu nedda taata kati bwe navaayo nenzirayo Erwamasaka omwana asomera ebitabo obiziza mu kyalo olinnya bbaasi n'ekujja ettololo n'ekutuusa mu paaka n'olinnya ekujja mu paaka mpaka mu kyalo kati ntuuka mu kyalo nga siraba kiddako kuba omanyi bazadde awedde abaana ng'ali mu kyalo abandowooza oba alowooza nti oliba oli awo omuntu omu najja n'amugamba nina omulimu oba oliba oli awo ne bakuyita nti ono yasoma kino tulaga asoma kino kati otunulamu notulamu omwezi ogusooka ogwokubiri ogwokusatu tolina kiddako ate nga ebiseera ebyo obwongo buba bukuze obaddeko awo muli ku mukulu obaddeko n'abagezi n'obusimu obufuna kati era nakasimu awo nali nkayina engeri ke nali nsomera ewala kati nga nalina communicating nga ne maama kati nga nembeerawo emyezi ndozanga 6 nenkuba kasimu kuba kyali bange Kampala nembabuza ewagamba ki bambuza oli wabaga mwana naddayo musakala buli omu abakubibye abakozeeko nnyo abalina gundi ku arcade gyako kati ne babawangamba nti waliwo omulimu baali bakoze lunch on the lake kati wali lake Victoria Serena ekigo nanganseeko ojja wano waliwo wetune nengamba ntandise nti omudiribada musomeddemu ntya kubanga yakubuuzanga ebibuuzo Kampala wali yaniwo sooka mbulire wali nnyoko obadde ogenda wani kati nga tulina wosinzira kumugamba ngeragere Kampala akubuuze wani kuba tutulakwa tetukyala nakyo tetukyala ewaka era sikimanyi nti n'abantu bakyala mpaka kati okuleka nga nsonga nkulu nsonga bbiri ezimufaanagana ne mayanja ki kyamimi nakula sikyala okuleka nga nsonga nkulu kati nga sikumanyi olw'ensonga nti yatukuza akubuuza ebibuuzo bogenda wani kola ki kati nga bamaama wo azze okukyala kuba nalina bamaama bange abato nga gye bali e Kampala naye nga ntebesa mbwe ngenda omugamba nti ngende naye ne ngamba nkuze kati esaawa mugambe nti kaŋŋende wamutandika otya natuuka ne nfukamira waali ne mugamba maama waliwo omukwano gwange ankubidde nti waliwo omulimu mbadde nsaba ŋŋendeyo nkole ki ndabe naŋŋamba mukwano gwani
ne munyonyolaawo omanyi olimbalimbamu n'ebimu naŋŋamba ogenda kubeera wa olina ansa osooka n'ofumbamu awo omutwe oba mukulu ne mugamba mukwano gwange ngambye tujja kuba tusulangayo ku mulimu naye kangende nsooka enkole ki bannange mukama katonda nanzikiriza naŋŋamba genda nempakinga kakesi kange nali nakajja ettololo nga kali awo ndoza nga kali nedda seeka tokitwala eyo nenkapaakinga nenkapaakinga nennyingira ekibuga fule kati nga tukyali ku mulimu gwa Serena omuntu atabadde nga kale wali oyimba drama akusikiriza atya drama olwo ngenda okuva ettololo nga tukoze our first film wazanyire muzeeyi agimanyako nga tukoze firimu yaffe yasooka baali bagiyita akasandali oyo is it Henrico nayogera firimu gwe baayita n'atudirectinga gwe baayita n'atudirectinga nga edirector omuzibu gwe baggye n'atudirectinge waliwo galamita Sennabulya Haruna yali ali upgrading as a accounting ku UCC kati nga alinamu ssente ye yeyafandinga eyo film netushootinga kati nve tolo nga nkoze film eyo nga waliyo ne benkoze nabo abamu be nasoma nabo kati bwe twajja eno maze okuddayo mu kyalo bwe nakomawo kati olwokubanga abo bagayi baali bamanyi nti nina talent ne bambuuza aliya oliwa ne mbanyonnyola we nnali nasookera mu film era sinamala emyaka mu film nga sinayingira ku stage nakolera ddala film wakola ki eriwa n'eriwa nakolera akasandali Blind Lover Marriage Interview My Rising Sun zaluzungu sebo tugambe tuyogera nabali ndi muzibu mu luzungu nga nkutte script anti kati tolina script bili baba babiwandiise no rehearsinga nze nga sikumuka luzungu lwange ntyo kakati ezo film nazikola Saimo ne banominatingako emirundi zoba 3 nga best actress naye ne bandyawo abaana baliwo ab'ettabu bafashi ate kikola ozigenda mu awards ab'oluzungu abalina engeri bamubirayizingamu ennyo ne bandya kati bwe bandya ali awo ne ŋŋana ye stage eno ndayika ngyewulira naye yange yali akulabeko mu kalango oba mbukozeekoze okoze kaliwa nakali mbukozeekoze akali recent bungi buli bungi era akasinga otambula kakaki bw'otunula bw'oti ku TV osobola olaba kuba obulango buli bwemba character nkyusa character nyonze bw'ondaba kati wano oyinza okundaba wala nga bwatontegeera nnyo tusobola kummanya mu lugendo ng'otambula tutandika okutambula mu art wano kiki otayinza kwerabira twagamba nti ne bino gyentambula n'atuuka ati abantu ba ati bano abakulu abamu bamulimu abasooseemu tebangwira nnyo bantu baagala kuyingira oba mujja n'omuliro mungi nedda mukwano oba oyagala bwagazi kubanza okuyingira ku stage nali njagala stage ogiyingira kati olwo ninamu akasente kange natuuka akasente nenkafuna nenva nayo nenkola ebirala akasente nga weekali kati nga nzija nendaba emizannyo naye nga bwe ndaba omuntu ng'azannya ke nali nzannya film nga ndabya ddala nekyo nkisobola kati naye nga njagala sina gwe ngenda tandikirako kuba nali sina gwe mmanyi waliwo omusajja weewaffe mu kyalo eŋŋanda eyo ng'ali ku stage za Abdulrazak Magombe neŋŋamba naye bwe ntandikira ku ono kali weewaffe bwe naamunnyonnyola ebyewaffe byonna mumanyi baali omulyako ng'agamba weewammwe mumanyi ng'olwo yeesimba nawo okuko mama wange n'amukubira kampeyini empitirivu neŋŋamba naye bwe naamutandikirako ayinza okunnyamba kati neŋŋenda ne approachinga nemugamba nze Aliya Nanfuka muwala wa Nuru Nambiru muzukulu wa Abdukasozi nemunnyonnyola eri eŋŋanda ngamba bakwano bange mbamanyi nemugamba mbadde njagala kuzannya ku stage nakulengedde ng'ozannya kuba nagenda nkola theatre ngulaba emizannyo naye nkoze ntya
nga ndowooza kali waafe ajja kunyangwira mukwana wadde teyanyangwira nandagira attitude weyankomya oba lwakuba yali tasobola no yali mukulu osobola okuba nga oli mu bintu ng'obizannya naye nga tonnafuna ddoboozi ligamba nti no Simons olaba nali Diamond Nsembo nga siri mukulu nga ndi actor like normal actor naye ng'omuntu wajja nga ayagala kuzannya nsobola omugamba sirina buyinza naye genda olabe kwaliwa kwoli oyogerekokko naye naye gwomanyi omuntu obutakuddamu n'akuleka mu bbanga n'akola ki ate bw'oba oyagala oba opapa buli kimu oba osobola okikola nga njagala ate nali maze okulaba nti abali ku stage mbasobola okitegeera omanyi oyingidde bakunominatinze nga best actress noga confidence omaze ogifuna yes budala zaake nandaga nti ne muta nenjogerako ne Jose Senabulya era nga bonna baapproachinga nga nzize okulaba emizannyo awona tuli mu Diamond ejo tutambuliramu Jose Senabulya nangamba kyaki kyali kizibu naye bwe twetaaga abantu nja kukola ki nja kugamba teyaddamu kunyega naye nga akulabaawo kati bataddamu kunyegera olumu nali nze kulaba mizannyo nensanga Bosco Lubwama Bosco Lubwama yali tandabangako tamanyi naye bwe namusanga nenjogera naye nanyanguyira nnyo nambuuza osobola ne mugamba yembadde nzannya film bwenti ne bwenti naye film nzikooye kubanga film nazannyira ebbanga ddene oteekamu ssente nnyingi nga bwegala akasente nali maze okukafunako oteekamu ssente nnyingi olumu ogenda ne ku seeti n'oliisa abazannyi n'okola ki director ng'olwo amaze okulaba nti gwe okola ki olinamu akawogo kati nga film ebiseera ffe tukola opakira abazannyi no bakola ki n'obaliisa n'okola ki ng'oteekamu kinene naye nga film bwefuluma ne babayita ne mutula ku kompyuta ne mwegyerabira bwe muti okanya konkugatta mannya ne muginyumirwa ne muvaayo nekikomaawo ng'oyinza okuwaayo ku CD nekubeeramu ewaka bw'okyaza abagenyi noga nze nagwe mulaba nzannya firimu noyiwamu DVD omugenyi wona agiraba Bosco yanyanguyira nnyo nangamba oyagala kuzannya ne mugamba nangamba it is okay jangu ku lwokubiri mu meeting balina meeting buli lwakubiri ne mugamba eyo mu meeting mu Bwangungu ogenda kusangamu Anko Kato nerabidde ne Kato nga namulumbakokko wabanga ayina kino kye yagamba namulumba ne mugamba sebo ne mubuuza nekana ne mubuuza ng'atudde wati ne mugamba yenze aliya bwenti mbadde nzannya firimu naye njagala mpulidde genda olunaba twagala abazanyi tujja kuyita nzannya ko tulina mukadde n'omuntu alina positive comment ya Anko Kato ku lunaku olusooka omusajja nanga tugenda kukola emyezi ng'ebiri bwe tunaba tukola omupya tujja kuyita naye nga bwagamba okuyita tanzijeko wadde ennamba tanzijeko wadde ki naye nga tujja kukola ki bannange naddayo nempula nga njagala kukaaba nenga naye nkoze ntya naye oli ku kibiina kimu walabanga Diamond gy'osobola no kati gye nalabanga gye najjanga ku theatre okulaba emizannyo okitegeera kati nalinamu abaana bemmanyi Nassa nali namutegedde already naye nga Nassa naye omulabanga kisaakira natagenda kyagenda kuyamba kati Bosco era ngamba komawo ku lwokubiri ojja mu meeting nenjiwamu engoye zange nenzija nentula mu meeting yaabwe nga bajjudde abaana omanyi bannakatemba sibangu nga balabye omupya batudde buli gotunulako eriiso osanga omuntu amaze katebe emyaka ebiri ate naawe ozije Bosco teyanyega kintu kyonna ngenda okuwulira nga bagamba abapya musituke mweyanjule nze nentuna wenti ngenda kwa Bosco ngamba situka weyanjule yakunyega yakulinda wali nanga yeyankume nga situka weyanjule nensituka nze aliya nanfuka nzize ndi mupya kala nawuza ate gwe wazze yakyogera ate gwe wazze ddi ka Bosco yazze nze ndamuleese omusajja wattu kati bwe ntyo bwe nayingira Diamond Nsembo
Tebagamba nti zannyamu tebagamba nti tebangamba tebangamba naye era interview nazikola mu bulungi ne mu bubi kuba nalwa katebe. Katwogerako kwa Ankato. Ankato abantu bamulabye bamulabanga omuntu ali arrogant. Tuwe ku side ya Ankato gy'omanyi. Ankato ate yali lovely nnyo ng'omutegedde. Omuntu yenna nga tomumanyi ng'omuli wala abeera muzibu. Okitegeera kuba buli muntu alina principles ze ng'omuntu. Ankato is this person oba tomumanyi ojja n'omubuuza ng'akoze bw'ati ng'alaba teyeebase n'agira ati Katolo n'omubuuza ng'omanyi tawulira bw'omuddamu ennyo agamba wange omuntu batakuddamu togenda kati kati embeera ze naye ng'ate mwangu nnyo kuba nze mwebazaako kimu yampa platform lwakuba okumpa platform era nasooka n'embeerawo nga ntudde nga tebampa kuba kale sibanenya baali tebamanyi baali tebandebanko nga nzannya wadde nze nali neewulira nti nkola ki nsobola kuba nali nzannye firimu ebbanga naye waliwo ekibiina ekyalonga bakita New World of Entertainment wazanyirangayo ebibiina ebirala bitali Diamond Nzesembo kati ne balaba ekisayizi ne bakyagala nali ntandise okgejja ne baŋŋamba balina omuzannyo ne baŋŋamba jangu otukolereko nange ke nali njagala ennyo neŋŋenda nenkola ki neŋŋenda mbakolereko naye nayingira nga simanyi we bayimirira ku stage nali too much into films omanyi stage eyina ebintu byayo ne films yina ebintu byazo kati nga nze bwentuuka ku stage mufo ky'okuyimirira nfokasinga enzannyo embeera lusanga nkola bwe nti mu nsonda mbanga alina kye nataddeyo kati waliwo omukulu omu director w'ekyo ekibiina baali babiri omu nambuuza gundi omagamaga wataddeyo ki ejo magamaga wataddeyo ki omulala nambuuza oyo yali Kasule yakiŋŋamba omulala Matovu nambuuza awo wayimirira obugere buno wagiragira bwoti kati nga bemba nyimiridde oba n'okutya kwalimu ekintu okitandika bupya okitegeera kuba firimu bw'oba ozannya bakuwa flaming noga wano tosuka wano kati nekintu nga kipya simanyi we bakikola nkiyingidde Matovu nambuuza buno obugere okankanya bwaki naye be baŋŋamba byannuma kuba nali mukazi mukulu naye bwe naddayo ne ŋŋamba ate be binnuma kyenjagala nakituukako nenkya naddayo era ne bantendeka ekitegeeza omuzannyo gw'ogusooka waguzannyira mu gurupu ndala kati kato abaana Diamond Nzesembo kakasa nti nsobola ozannya bandaba muli kubanga nali ne Nassa nga Nassa mugamba nga nnyo Nassa mumpeemu waakiri ekiraka mumpeemu waakiri nkolemu nga Nassa ngamba guma bajja kuwa ne mugamba naye Nassa ondaba bwe ndirinnya ku stage eyo sijaggivaako ne mugamba olunaku lwe ndirinnyako sirigivaako lazima saagivaako so omaze okuzannyawo omuzannyo ogusooka ogwakato wazannya ki Ankato yalina omuzannyo nga gulimu abayimbi ogwaddako awo kati waliwo omuwala nga nfaanana nnyo by then baalimu ne bawalukaggaabo omuwala oyo n'agenda ebweru kati walukaggaabo yajja nga ntudde n'agamba no ono asobola okuzannya kuba yenkana n'oli omuwala yambukayo kati n'agamba gwe ogira otula weetegereze lairaha nawulira nga ebyenda binvaamu kwolwo nakaaba nagenda mutoyo eyo manji waliwo theatre nenkaaba Nassa najja nansanga nkaaba nagamba ali yakireke manyi Nassa mukumakuma w'esembo ayinza n'okubeeza mu esembo emyaka ng'oliowo talina kyokola nanga akireke ojja kuzannya ekyagambye omumanyiire bw'atyo naye lumu anikiwe yali teyazanye nze nabeerangawo mu rehearsals from day one nga buli kimu ekitegeeza oba okimanyi nga buli kimu mba nkiraba kati anikiwe yali teyazze nga ndi ku mikolo gyange bunnamwaya Nassa nankubira ku saa 12:30 ambuza oli wamugamba ndi bunnamwaya eno angamba dduka kati funayo costumes ofunyawo ojje waliwo ataliiwo ne mubuuza nangamba anikiwe kati okumanya nali njagala okuzannya ate ndowooza mu Diamond Nzesembo
nakwata boda nenzija ebunnamwaya nenvuga nenzizaayo eka nempikinga costume nenvuga nga ninga oba agenda okusanga Yoweri Kaguta Museveni. Naye nga owa boda nzijira ku boda nga ninasabeera nkubira lusawa wali otuseewa yaddako boda baali batutomeredde wa bakuli. Owa boda nampapyanga nnyo nga avuga speed nene nentuuka ku Royal Theatre. Ntuuka ku Royal Theatre njiwa mu costume yange. Olwo ankato tamanyi anchweta kola ki? Taliwo. Bali bamukwese kitegeeza. Kati Nassabambi yali anjagaliza. Okitegeera. Bwe yalabanga waliwo chance yoli okubanga taliwo nankubira. Naye nga sose kubuuza mukama we. Bwe natuuka nangamba yambala goddayo. Ne nyambala. Mba ntuuse ku mulyango nabuuza ate nalagawa. Nassa namugamba yagenda osanye kyanchiwe anchiwe taliwo. Naga agenda kukola ki? Mwala ogenda kukola ki? Namugamba sanyaga kigambo nenyingira. Yagamba togenda. Kasayambuza ekyo mwala ogenda kukola ki? Nepuliraga n'ebenda binvudde mu lubuto. Omanyi ekintu kyofuna nga tonnayingira. Naye nafuna ekintu ekingamba nti genda okole omuswaze nenyingira. Bwe nayingira nayimirira mu wings nga awulira nzanya nayimirira mu wings. Bwe navaayo nangamba obadde mu rehearsal kati dayo zanye. Nengamba aleka kkiriza. So yenga tudde wali kalema emabika katono nnyo. Theater yali abantu bo baalimu. Baalimu. Feeling eyo yali etanga otuse ku stage. Natya naye bw'ogenda ng'olina ekintu ekigambye ankate ekintu kye yaŋŋamba nga nnyingira. Nawulira nga oba sigenda nenzigwamu amaanyi. Naye ne ŋŋamba kaŋŋende bwe chance gye nfunye. Kaŋŋende mukakase nti nsobola okukola ki? Era bwe namukakasiza ku olwo olunaku. Okuva olwo sadda mabega. Kale, okyali kusema official, tukyali n'emboozi yali tugivuze mu location ez'enjawulo. Namwe muli kula muli manya ekitambuza ne kikyusa omuntu. Kakati ali atugena nga tunatutuka ku komedi emboozi yaffe. Okuva wazanya ku mugupu endala. Okuleka okuba ebiraka nyinaawo mukama wange namukubiranga nnyo ebiraka. Omulenzi oyo namukubiranga nnyo ebiraka oyo omulenzi. Babalenzi aba New World ne bakubiranga nnyo ebiraka wakasule. Naye sasa nyako mu kibiina kirala. Okuga nti ovuddewo n'ozannya eno naye okugamba nti saagenda mukko naye nga twazannyanga nabo olw'ensonga twalinga ku theatre emu. Okitegeera ozannya mweno n'ozannya mweno n'ozannya wano n'ozannya wano. Naye nga nabeera mu Diamond December mpaka lwe navaamu. Emboozi za Mara project ogitandika otya? Nga maze n'okuva mu Diamond December ne tukola Idi Media. Cheza muva mu Diamond mwakola bukozi kibiina kya. Tukola Embassy of Dreams. Mwalooterayo biki? Twalina ebyoto bingi nnyo twagenda tutuukirize. Mwatuukirizaako. Emboozi z'amalazi zo tetwazituukiriza. Kati bwe tubeera mu Diamond December ate mu Idi Media ate mu opportunities ne zijjanga nnyingi. Ne zeeyongerako kubanga luli obadde olina boosi wo. Kati mutuse no muba boss. Tegeza mulina okunoonya ekiddako. Kati ne ntandika okufuna nayina producer wange. Oye producer wange era ye manager wange ye buli kimu. Ntambula nnyo naye. Kati natandika okunoonya ebisingako. Tusimbule ku bigero okuva tukola ki? We tubadde. Obongo ne bugenda nga bugazi wa ntandise okuwandiika. Emboozi y'amala kyatandikanga kyakunyumya nga munyumyamu awo. Emboozi y'amala yali sho. Yalinga yoke nga mukyumyanga mu sho naye nze kitwala nti batumutudde abakyala kunyumya lugambo lwabe kunyumyanyumya. Anti emboozi z'amala okiwulira. Paka gye kigezze ne kitufuuka sikiiti. Emboozi z'amala yali sho Saimo. Yali sho. Twatandika era sho. Emboozi z'amala sho. Twatandika ekintu kino nga twagala TV program. Kati tucheza malinga mukola demo za muteko online. Kati tugenda okulaba nga ba TV bagenda kutukola ki? Bagamba bate bananyi TV ze Uganda. Saimo. Mulete kuba sponsor. Ate nga tulina emputu fembi. Bagamba nga ne wasajja kwali. Ba mulyoka.
bwana yaliko mu TV ino bayana gwe yali akigambyeko beba tebabyogera naye nze ne Shamim bwe nafuna idea nenjitiramu wasajja nemugamba there is this tuyinza kikola tutya nyinza kukola nani nambuzo wadde agala kukola nani nemuyirawo bendamuyirawo nanja gakola na musajja okusooka nangamba tajja kukola olw'ensonga nti yali mulungi naye nga yeebuzaabuza omanyi n'abantu bola nga bali talented kati nemuwa option ya Shamim nangamba ajja kukola ali talented naye sooka oyogerera ki naye kati nensooka njogera ne Shamim kuba twali tubaze okuzannya za nsanze muzannyo gwa John kati nga tubondinze nnyo mu muzannyo ogwo nemugamba gwe waliwo bwetibetibetibetito n'okola nangamba it is fine nemugamba naye tujwale ku TV nanga TV ki nga nako okolera TV nemugamba yonna ene betuwadde kaseera ngetuwa ssente bawa ssente bawe mpewo tetukolera mpewo fe tulina empewo zaffe n'ez'ekika ayo nga nno tuwe empewo mukwano ffe tetukolera mpewo nkiddamu tulina empewo z'ekika ezaffe ezitumala tukolera ssente kati Shamimu bwe tugenda batuyitako ku TV eyasooka tugenze ku TV eyasooka twakulungula olugezigezi obuzibu bwajja nali nkozeko kusanyuka kati nga nyina ebintu byemmanyi ebya TV byembaddemu Shamimu akozeko ku TV eziwera kuba ye azenjeramu kati tutwala olugezigezi lwaje twava tulikuwa ku TV gye batuyita lwatuka ku counter nga ali ku reception yayambadde ejjaze ya Seno waliwo ettaka ly'okuzimba nembuuza Shamimu ebeera yeeyo ekawala kale wallahi sikawala Shamimu tutuukawo Shamimu yali ayogera n'omukazi tukamuga Shamimu wano tunaakolawo ngamba omuvubuka excuse me ndaga ku studio zammwe zifaanana omuvubuka ngamba ziri ali manju gye basimba tukulungula olugezigezi olw'ekyabbu yonna Shamimu akubirwa omukazi amuga nnyabo tuluwanda kika 10 wano batotuuka nanyini TV amasasula ne Yesu sigwe muliko fe tuzokulona mbona batotuuka ogenda kusanga tuvuddewo I think tulinze nnyo muga Shamimu ekyali mu kiremye nayategede wano sobola kukolawo revo nduka muga Shamimu tunaakola oyo gwogambe siyagala tuwompulimu naganda yalekera tatulinzalinza atyo bambi omuwala bwe yajja atutuukako bannanke mukama atusonyiwe twakulungula olugezigezi omukazi natugamba netimuga otuwa sente meka ekikulu tusooka kwogera ku bya sente mwana nagamba kale omanyi tulina sente za muntu omu ate nga ffe tulina kukola babiri kati Tali namugamba tulina kola babiri mukwana mugere ku sente nga mukola muyogera za abantu babiri naye omwana twamugamba ebintu bingi automatically bati bayinza kutuwa lugezigezi lwatusuka muko natugamba njabba kubira kati ne tumugamba okay katulinde koli yammwe ate agenda okuddamu okubira Shamimu twalabye eddanga class erinnya walinga tusobola kukolera yaffe ya tabbu ne tutakola ku TV bwe tutakola nga Shamimu naye tukole ebintu bino nambuza tenemuga tubikole ne tufuna idea yo kubiteeka ku online nangamba irwache tukola twegaide ne TV wa wano ate tugenda leta demo ne tuteeka ku online nga tekayo mboozi z'amarwasho tuba tuzikoze ne soka zigana okutambula nga bomanyi ebintu muli bapya mukola ki bwenzira ye kanfuna idea nzija njigamba producer mga producer oloza tukola skiti bwetine tuti teziyinza okuyambako okupushinga shozi nzikola ki zirina mugamba nzina nyonyonyamu ne Shamimu angamba ziriwa muganda soka nyonyole producer wakiza tukole ki tukole bena nyonyola na agamba it is fine skiti ya fair soka twajikwatisa simu tabia namwe na Uganda
kubanga owa kamera yali amaze okugenda shootinga show tugwende ne producer tulina okukola skit ekole ki egendeyo kati okola n'abantu abali talented kyekisinga okuba ekirungi kuba producer bwe yakkiriza nempita Shamim ne mga tugenda kola bati ogenda kola boti nagamba fine producer nagamba we simu teekayo ekizo taliko katinga nagamba teekayo ne tuyingira essimu ne tukikuba bwe twateekayo sikiti neefuuka sikiti ayi twadde emabega paka nakati nga lwe tukola show tukola ne skit lwe tukola show kitegeeza emboozi z'amalwa muyina skits muyina ne show bikyagenda maaso yes okyali ku Simo Official eno emboozi ndo zina tulokubanga tugiggala owaye nga tumaliriza ali atya ani oweewuwo yaliwa abeerawo muna mbuuza gwe ali atya ani oweewuwo yani toli muntu tolina musaayi maama ne taata boku mama ne taata twamukomya eri mu kusoma kati ani awo ono omuntu akwatako n'owulira olutiko nga lukuyiye abeera wa kyogamba oli awo bwotyo empty like a jerrycan kyolinda kumala kunyenyanga kyemmanyi nina abaana kati nawe wa muntu mukulu tebeetaaga ababoggole weba muntu mukulu weerowoolese ebigambo ebisembayo ebigambo byange ebisembayo byandibadde kyolowooza okwebaza abantu okutuwagira omanyi tukola ebintu bino ebbanga ddene ne tuyita mu bingi naye bantu bakuwagira ate mu mutima osanyuka ne by'otaddemu byonna birina ebibula nga tokyabijjukira neebaza abantu okutuwagira okwagala ennyo emboozi z'amala kuba zifudde kye tuli lyo n'olugendo lw'enkunyumirizaako lwali mu kukwatayo emboozi z'amala nezikola ki nezikwatayo zatuleese ku siini so twebaza abantu okutubeerako okutuwagira ogulanga data ne OTT ne mugamba tujja kulaba emboozi z'amalwa tujja kulaba kabiite ne kabejja beebale nnyo beebalire ddala bongere okutuwagira basubscribinge balikinge bakomentinge bingi bikyajja nno ennyo okuleka ne maama wange nebaza nnyo omukyala maama wange mukyala Nuru Nambiru nti yaguma okitegeera singa teyaguma nga bamaama abalala kuba saimo bamaama abaana babeera nabo nga babazaala bwe bataguma abaana abo tebasoma tafuna byalina kufuna kuba singa teyaguma kumpeerera kumanya nti nina okubeerawo sandibadde wano wendi osanga singa ndi mukyalo nina bawange nyina abaana 9 ndiye yonkera mu nnimiro n'ennima nane mukyala ali yanga alina akatambala ku mutwe n'enkumbi waninyumidde Kampala naye yaguma mwebaza nnyo era nembeera nga mwagala nnyo neŋŋamba ne maama bonna abali abalina abaana baabwe nga they are single mothers tebagwamu maanyi omwana wayinza okufuuka ekyomuwendo enkeera wano strugglinga nnyo okumukuza naye ate osobola okungula okuganyulwa ng'akuze berekereze balabirire abaana abo babaweerere bajja kubafunamu gye bujja insha Allahu ta'ala kale Simo Official abanafu aba Home Connect Properties batusako show eno genda weberenga wefunira ploti abasangwa babo nansa na kusimba ekyanjovu enamba yabo oba yetaaga itawo mu scroll awo wansi but of course oba ina byetaaga okubanga obuuza nga tonnagenda gye bali osobola ng'ompeereza ka WhatsApp mpira nga twogera mu ka surprise nayo short tulina wano olina bw'oyaga ku surprising osobola kubanga ate ompeereza WhatsApp netubeera nga tubikutuusako nze ya Diana Mwagire ya Florence mwagirabye nanera lezigenda okubanga zijja buli wiki kyaba tutaploadinga yemu kwemu tutambule paka bwetyo for now I'm out mweraba